munaku kubanga okimanya eri abayimbi abakadde nga tebakyafuna mirimu eri abayimbi abafunamu ziseeti baaka ng'omuntu yenna ye teyeetaaga sente ezo era tayinza zaagala kubanga afuna nnyo nnyo afuna ku bulimu afuna ezannuuku ezijja ez'ekibiina mugagga obosege teyetaaga ekyo naye eriyo omuntu eyadda ne mu kyalo nze nnyina abantu bennayita nga baddayo mu byalo balima n'agamba byogera bituufu bane eriyo abantu abafuna akasente kano n'avaamu ezziga yali yadda ku kisenge oyo yo omulowoozaako tukalekeyo erwadali ebintu biri okege olowooza bugubugu guba muliro olowooza omuliro guzikiza omuliro ne tusakira abantu ak'okulya n'ogamba ki riri olw'okuba gwe tukeetaaga wakayita abantu emirundi emeka nobawa ekyokulya wakayita abantu bameka n'okwata kasente kopakasiza mu byonna byokola n'obawa ye akatumoberayizinga emirundi emeka nti tumudde emabega ebirungi ebitali byakutufuusinga natulabisa mu bantu kuba ye atusiikuulira fitina abantu batugasukira obucupa yaseke era akasakisesi gyayinza osinga okufuna mwami Kyagulanyi kwe kutulaba nga abantu batukuba obucupa nadda mu kisenge kye n'anywa kyayi n'alya n'emmere n'egenda naye nga lwe fe banne tagirumirirwangako senga yali agirumirirwa senga ekirala senga ebigambo byavaamu tebinyigiriza bayimbi senga binyigiriza oli oba abo abaagana okuprocesinga copyright wabula sifa abagibanja but mu argument eno yagamba nti bwe bamugoba ku stage namwe abayimbi gye bamulwanirira mwasi ife yagenda mu bintu naye nyini byamanyi nti yali tabisobola ate n'agaana okwekwatako fenna n'atukuba nkokola Bobi Wine gwe twogerako yamma kamiriyoni kaadi yagimumma ensi ekimanyi Bobi Wine gwe twogerako yamma Patrick Omujuka kaadi Bobi Wine gwe twogerako nali njogera ku ssimu nga ntuusa okwemulugunya kwange ne bandikodinga ne bamuweza voice note n'agita yennyini yakola oda bagite ng'amaze ogiwulira Mayinja Ronald yava eno n'adda mu nuupu n'ambala akakofiira ng'asobola okukola message n'agamba bannange muganda waffe Mayinja akomyewo nsaba mumwaniriza ategedde ekyokukola tujja mugayidinga tujja beera naye mumwaniriza tudde mututambule yagamba mumusonyiye manyi by'abantu manyi g'abantu ng'olinga asitudde enkoko n'ogikuba mu gonyo kyali kimujjako kinga obukulembeze okwogera bw'ato nti bannange muganda waffe ategedde ekyokukkiriza yamukasuka bukasusi mugonya zimulimu lwakuba Mayinja mugumu senga yafadda depression bo bennyini baburutinga bebekulwa kukuba bakuwagirani President Museveni byebituufu ensi ebimanyi sirimba njogera mazima nze amazima ge gampalanya abo abantu bawulira banjogerera ebingi amubeera honest kuba sina nsonga lwaki nini simanyiddirwe ngenda kubaawo simanyiddirwe nja kufa akakisa kenfuna okuntunuzaamu kamera kenkozesa okwogera amazima gendireka ku butambi buno nenkugamba ensi ebimanyi n'ebirala bingi bw'otadde okwata abakulembeze abali kurediro bannabyabufuzi ne babavuma ne babafiisa ne Buganda tuzadde tukuziza mwe tugenda okuziikibwa naye baagitugamba Oweekitiibwa Katikkiro akoze omulimu ogw'amaanyi okulaakulanya Buganda ne bamukuba osegedde naye nga mba Katikkiro betulabyeko wano Oweekitiibwa Mayiga akoze era tubiraba bamukuba ne bamuswazaswaza byenkugamba bye bituufu bagenda nyiga bajja kwogera nnyo byenkugamba bye bituufu wamuwuye mukulembeze mwami Kyagulanyi kibuuzo kiri kyatwetaaga obazanya bya senga yali atweta senga ensi ekirala senga amuwagira nga Juliana amuwagira nga bibikulu amuwagira senga Mayinja amuwagira senga abantu tebalina shaayi kumubeera mabega naye ye ayagala basaaga but still abamu ku bayimbi abali mu palamenti nga Honorable Rachel Magoola naye sinsanyufu eri
kati agamba nti mumuyitako buyisi ate nga naye ate bwakamulaba kufula emirundi emeka bwakamulaba kufula emirundi emeka ng'ayimusa ayogera copyright no okujjako okukulunga ebyobufuzi ebyo kwagala okutuswaza ffe twekuttemu omulimu twekulaakulanye ne tufuna bannaffe abali badda mu bulago ne tufuna bannaffe abali mu depression ne tufuna bannaffe ababadde bagwenga through a lot ne tumobilizinga ne bafunayo ekyokulya nga bwe tulinda copyright etambule copyright no ne baba n'agisayininga eyinza obutakolerawo okuba process nnene naye abantu beetaaga survivinga kubanga ebiyiye byabwe bibadde bibbibwa okitegedde bino byekugamba senga mwami Kyagulanyi ali mumobilize nga luli atwetaaga senga tatulabisa mu bantu senga tajja kutuzanya byabufuzi senga tajja kutuweereza bantu batukume senga tayogera atyo senga atuprotectinga senga atambula naffe mu mbeera yonna ekizibu kya industry Mr. Kyagulanyi is a very big problem for our industry kubanga n'emitawaana gyonna gye tulimu politiiki ng'onoena gwe tulimu eyakeera ku makya neeteeka mu bintu ebyo osegere era gavumenti neyimuka netandika okututeekako envumbo kwekubonaabona kwolaba tulimu tugezaako okubitereeza nga tuyita mu kwogera obulungi ate era atwonoona mu bantu niye singa yali atwetaaga era senga esentiva naye buli wajja mu kamera bayimbimwe babeega abasabiriza abakola biki wiri bwotyo bwolina okwogera nga oli mukulembeze oli musadde bwatyo bwayogera n'abaana bwatyo bw'oyogera n'omuntu gw'oyagala gwe kyogamba omuntu ng'oli mu struggle nze ni musajja munnamasaka nze bingi byesoogera kubanga njagala nnyo okumayindinga my own business naye bwe ndaba omuntu alinnya gyenzija amazzi kuba ffe tulya sente tuzijja mu bantu sente tuzijja mu bawagizi bw'okwata n'otula mu kamera otandika otukyaya abantu baffe olwa interest ezizo naffe tetusobola kwebaka kubanga ogenda kulemesa obuweerera abaana baffe okusegedde tetukeerangako ku makya ne tugamba abantu nti tetukulonga nze bwe mba mpagira pulezidenti Museveni muwagira olw'ensonga zange yanzija ku muguwa nga ngenda okufiira mu West Africa ne banzijayo nga nfa segedde sente zimpeddeko ntandise n'okutunda ebyange nanunula nenvaayo siyinza kwerabira muntu yampa mukono kati ate naye azadduka bukubi tetusobola muwagira by force ye nga bwakyagala zino entalo tugambe nti kati zayingiremu politics yayingiramu dda okimanyi naawe yasinze kyemusaba ebya music abite tubikwasaganye kuba twekolamu obukulembeze ate tutambula bulungi supa bwe kinaaba kiganye era tujja kwesondasonda twerwaneko mu ngeri endala naye sofa tuli mu kutambula bulungi ebintu si bibi senior presidential advisor singa copyright nebeera amended eyitibwamu buli kimu ne bagibawa egenda bagenda gituwa bagibawadde egenda kijja kusinziira kuba enkiikirira bwe banaabaagala mpumulemu ate bateekewo omulala batwala mu maaso njakikiriza nze sinze neeronda baitha wa abantu balonda bonna n'abo bowulira abali ku stage mwami Moses Matovu yaliwo era yalonda musegede n'abalala bangi nnyo banonda seeronda era abanonda bagera kumakya ne bagayidibwe balekula omulimu gwokozeeko katufuna omulala I have to accept erinnya lyo lyonoonese nnyo 2021 erwanirira abayimbi sina kyakola kubanga sookera ddala nze bwe naayagala okwegula ku bantu njogera ebibanyumira ng'ate nyonoona eggwanga bwe ndiba ngenze tebali baako kye banjogerako bino olwaliro byenjogera bijja kulinka bubi nnyo mu matu g'omuntu ali eyo naye one day one time balimanya ti bena njogera gaali mazima era bino ebigambo bye ndi mu kwogera birinjulira era gwe gulibeera omusingo gwange eri abali baawo tiedi teyasirika waliwo alina ekibuuzo as long as tekikwatako tuli mu mwaka mupya 2025 omuntu agenda kugamba nti tosonyiwa tosobola kufuna mutima wasonyiwa Bobi Wine nze simulinaako buzibu senga abatazze kuyingirira mulimu gwaffe era buli watavaayo okutukuba kutulabisa mu bantu oyinza kumpulira nga alina kyemwogerako osege ye buli wawulira nga ndowooza tayogerwako nnyo ng'avaayo abuukira naye ng'akimanyi tuli ku mulamwa eriyo abayimbi abafa nga baafanjala mwana wa maama nga
yafa njala nga yatya ogenda okusaba omunye wa neibu oba ekyokulya enjala nemuluma ekyenda nekyesiba ne bawoza alusa ne bawoza biki naye nga mmere yeyabuze gyebali abayimbi nga bafa njala ssebo simulinako buzibu naawe nze njoge muddamu yayogedde osegedde obuzibu bwe mulinako sigama mukwala nze famire y'olumusi eyange kuba tugudde wano era n'abaana be mbaagala nnyo ne baganda be bantu bange naye ye alina kyayisaawo ng'ate akwata fe atunafulya mu bawagisi baffe singa kuyita ku table of men singa abasajja ku basajja ate yali ampise singa ebbanga lyonna lyowulidde ng'ayogera mu ntabu yali agambye kuba naaye ebitekeezo ali omulidde osegedde ate nze saagala nakudda okumwogerako nnyo senga aba tatufiisiza mulimu nze nkulira abayimbi bannonda mbeera omukulembeze waabwe tuuse ensonga zaabwe nakino nkyogerako ng'omukulembeze nti bwaba bino ebintu teyabyogerako mu kiseera waalina akazindaalo abireke tubikwasaganye kuba tubikugezaako mu bigambo bye yabadde agamba nti ayogera lwa nsonga alumwa ku ngeri senga abadde alumwa yandibadde owulira muganda wange yayiiya okulaba nti anoonyezaayo abantu abakokulya kuba kimanyi tebakyakola abamu kisegedde senga yali alumwa senga olunaku lwayingira palamenti yatandikirawo banja kopirayitiro ekegedde n'olunaku mawokota lweyavaayo n'ayogera olubiri nga difendinga abayimbi buldamani bamubakuba okwagala omuyuza teyavaayo kumudifendinga wadiozi segedde binyonona tubiraba naye tusirika ebyobufuzi tubijje mu mulimo guno nze nyina mikwano gyange mingi nyabawagira kubabawagira sibalinako buzibu kubanga they have a right osegedde naye tetusobola kuddawo tusige obukyayi mu bantu tutambulire mu nsi eyeyawudde nga tukyalina olugendo lw'okutambula okulakulanya ensi yaffe buli muyimbi ayinya ku stage abantu bamukambula ate nga byonna bibeera wano abantu abeeyo ebbali eyo tebalina buzibu bagenda mu maaso wano fe abali mu kwefuya mu central okitegere tetusobola kusirika tulina okubyogerako okitegere nze oba abantu bankyaye oba banyogeredde bingi kasitamba ku mulamwa ogukulakulanya omulimu gwange n'abantu bange okugambye eriyo abayimbi abali mu malwaliro abali mu depression ng'ensi yabasobera ekyokulya kyaba bulumi n'avaako ebiragala ne bimubeerera omujulizi and we keep quiet mbirabyeko nga ndimukulembeze kuba abantu bantuukiza I know what people are going through bw'oba walimu okubayamba baleke beesakira ak'okulya nga naawe bw'olwana ebibyo bw'oli wangula tuli kudda embabega naawe tukusaba ate ebintu ky'abaana ogambye nti byobufuzi bive mu ndongo bikyasobola okuvamu kuleho okuli kati be balina obijjamu abo bannabyabufuzi abatwogera kuba tuleke tutambuze ebintu katuleke tulwanirire music tujjamu tuusa twogere ku mbeera eyatuusewo ku bayimbi Salimu Salale nakyakulakooli abayimbi naddala abagenda eggulu gakwotadde ne bulagadi bamuyitiriddeko bayitiriza nnyo okubeera babeega kino tekisula kitiibwa ky'abayimbi soogera ddala yawandiika ebbaluwa n'agamba abayimbi muve eggulu yampandiikira mazima ddala yangwe wakeezi ogambe sajja yakuwandiikira n'agamba tuveeyo tujjeewo tusse
gavumenti eriko liringa nayo kyoyagala okusange ng'olina weeyimiride bweri kusanga mu bbanga si musango gwabwe gavumenti eno kikakatako okuteesa nayo bwegaana nenolikokola naye baatuwa akakisa tuteese era ne batuwuliriza ne pulezidenti ne mu state house ne tutuuka bannange ekirala oba oyagala ki biri kubawadde n'olugi ne balugula n'oyingira ne mu state house ne mu palamenti twayingira ng'osigala okyekalakasa nga proseso ziraba zitambula eyo copyright iro si kujja kusayininga kipapula genda kyetaagamu million and millions of dollars kubanga erina okubeera implemented on the ground yeetaaga okugula machines chips what millions yeetaaga departments ezigenda okufollowinga copyright nga bwe baba bakubyeko oluyimba lwate togenda mu high court otegere biwanvu si kitono ng'abantu bwe bakyogerako bwobuzibu bakirekaawo ebyo byonna ffe twabitegera ne tukaka naye tutambula mpola bannabyabufuzi batuleke bakube kampeyini zaabwe buli omwana onye abawagizi be bamulonde bwawangula tujja kumukkiririzaamu ate naye tutambule naye naye sofa katukolagane ne gavumenti etuwe obwannannyini ku biyiye byaffe ebisigale tujjako biraba. Congratulations. Thank you. Happy New Year everyone. Happy New Year guys. Happy New Year too. Bagaliza ebirungi ebyere mu 2025 ono kutuyingidde mukama wa buyinza okubanga at least wetuli and we are still going stronger. Ndaba essanyu ebitwolekedde omwaka 2025 mukama yekolereze tuyingira 2025 ekisookera ddala tuyingidde omwaka ogenda okubeerera omulungi 2024 twetereezeza tusacrificinze nnyo twerekereza ebintu bingi okusobola okwakivinga ebintu ebigenda okuyamba abaana n'abazzukulu ekisingira ddala obukulu bwe bwannannyini ku biyiye byaffe oba giyite copyright very big achievement in music industry very big and it's going to be achievement this year omwezi guno ogutandise oba ogujja ebbanga lyonna wajjanga otugamba nti 2024 otugamba nti omwezi ogujja gwako bulingwako how sure are you this time around andi kati nze bushinga buli lunaku sembaako segenda bengendayo abalina ogiisa abakola ebiwandiiko abaminisitiri abaki kyebangamba ze update kyekomawo nenkolaki nempa abantu but this time around actually it was approved by the cabinet yavuddeyo mu cabinet egenda mu parliament yes egenda mu parliament era cabinet yajja kugenzi egenda mu parliament eyite president asayininge like it is approved actually it is approved by the cabinet so parliament wetandikira okutuula ekibadde kigiremesezaayo nnyo sijja kuli naye buli mulembe n'ebyati mukama yatuyamba n'atuwa amaloboozi netugakozesa bulungi because nze nawulidde mwami Kyagulanyi ng'agambye ng'ayogera ebigambo bingi neŋŋamba yipanga n'etonya omwami oyo bw'aba ayogera byayogera ayogeza confidence y'amaanyi omuntu atasomera baluwa mu bbaasa tayinza kumutegeeza kujjako ng'oli ali open minded without bias n'amuwuliza bulungi n'amutuula ne maaso asobola omanya kyaba ategeeza kyaba ategeeza mu bino ki bwe kutusuubulira ffe kubanga
seemuwulira nga wamaanyi yayogerako yadde ekigambo ebbanga lyamala nga anoonya akalulu mutwala bwa pulezidenti talina kampeni gyakyogerako neki oba talina interview gyekyogera netuva netwerwanako with a different approach tugamba omulimu enswa bwekyusa eriiso kyusa eggulu kirabika okukaya n'obukaayanyi tekujja kuwasubira katwekolemu omulimu tuyingire mu nnyumba z'abasajja bano ba mu ofiisi zaabutesa n'okubalako obulumi bwe tulina bwe tufiirirwa bwe bafiire eggwanga bwe lifiirire ne gavumenti yefiirire nga tuteesa maybe ekyo bwe kigaana awo wayinza okubawo sitepe galkolaki naye nga tusoose ne tugezaako okuteesa eyo ye approach gye twaleeta baakajja obunaku keemanyi otegete to be honest between me and you nawulira agamba natuma hildamani yes hildamani yagezaako naye omuntu yenna bw'abanga abanja mujjawe ne bw'abanga byamubanja byamakulu nnyo nga school fees wakusomesa baana ayinza obutamufuna mu buli olwa fitina yaabwe eri wakati yakasaba omuntu agamba gweva mu buyinza nsinzirewo kizibu nnyo okubuulira ekigambo n'okiwulya kwabeera bayombagana fe ne tugamba nedda katujje nga tuzze nga bayimbi okitegere tuteese n'abantu tubagaye nti copyright emaze emyaka n'emyaka kyekigaanyo mwe nafunira meeting ez'enjawuloze ne president state house nga naye byatamanyi bingi era n'abaako abantu beyakubira bannange how come ti bino byempulira badde sibimanyi oyinza mutya okukkiriza abayiiya babe nga tebalina bwannanyini ku biyiiya byabwe odisirondo waayi n'agamba nawulirako prosesi zino naye olwokuba nti eggwanga tukwasaganya ebintu bingi maybe tubadde twetaaga amaloboozi nga gano okuba olwo omwami pulezidenti n'atandika okuteekamu amaanyi until cabinet we yapuruvinze copyright nga naye mwatudde nga naye mwali mu cabinet buuza minisita yenna yaliyo nga omwali president owese senga tetwaleeta approach ey'emirembe osanga tetwandituuse wano kuba tusise omugwa ebbanga ddene nga teri kikola ki kivaayo bwe twajja ne approach eno ey'emirembe nekivuddeyo kikoze eki lwaki oba otusiguulira fitina muwagizi n'ogaana obabuulira amazima nti tuli ku mulamu oba okitegeeza ekyokubiri senga